olwaleero bwe luziba ne bukyenkya ng'omwana wange simulaba ekinaddirira temunenya. Tulira abantu bangi bavayo bakomezawo bitundu na mirambo. Ebyamulwanya bizzeemu ne biyita ne we yagendera mu nsiko. Embeera gye tuli mu ggwanga, abantu babuzibwawo, abantu battibwa, abantu bawambibwa, abantu famire zaabwe zibanoonya. Lwaki osigala ng'okola ebintu ebikuswaza mu Museveni, ensi byegenda okusigala ng'ekumanja okwogera ne bw'otoyogera ffenna tetuli safe kuba tuli bana byabufuzi tulibaddemu ebbanga lyonna batumanyi we tusula batumanyi gye tutambulira katubabuulireko twogere ensi tulabe nga twogedde bagenda otukwata otutta ng'abantu bategedde nti n'ogundi abadde ayogera ng'ayogera lwa nsonga ya ggwanga mwa Museveni ebikolebwa mu ggwanga muno biswaza eggwanga lyaffe. And someone comes up to claim he's securing the future. Yeah. How could you secure a future when the people to carry on the future are being tortured? They are lame. They are killed. Yagala mwana wange. Balamusiza mwenna abatulaba amanya yenze Sakozi Farouk. Wano we tuli mu maka ga Chairman Nyanzi. Tugezaako okutemaatema ensonga zonna ezabaddewo olunaku lw'eggulo. Amaka gano famire eno bagirumbye ne bagikolako obulumbagano. Tuli waka ne Mama Marjorie obanze mwita Mama Magi tubeerenga atubuulira ekituufu ekyabaddewo na kiki kye baliko na kiki kye bazzaako essaawa zino. Mama nkulamusiza. Kale sebo. Amannya n'eddoboozi. Amanya nze Marjorie Nyanzi Katumba. Esebo. Oli mukyala wa kya? Ndi mukyala wa Mami Nyanzi. Kakati ekituleese wano nsonga za kuwamba kyagudde ku famire yammwe. Twagala tegeera ebintu bino nga tubajjira ddala ku ntobo kyazze kitya bazze ddi byabaddewo ddi. Olunaku lwajjo ku makya saa zaabadde ziri mu 12 zikunuukiriza okuyingira emu and being a Sunday abaana abamu babadde bakedde okuzuukuka kuba babalina okugenda ku church naye nze nabadde mugonvumu Mwami Nyanzi yabadde yazuukuse dda kubanga nga bw'olaba waggulu eyo waliyo emirimu egikolebwa waliwo abaami be yabadde asuubira okukeera naye waliwo ye n'azuukuka kale n'agenda kati mba nkyali mu buliri nkugambye n'adde mugonvumu omwana n'ajja n'ampita mami dadi akuyita n'enfubutuka ngoye z'obuliri nene neesibako leesu kusanga mmeko nga 12 ez'okumakya zigendamu zadde tezinnaweremu ez'okumakya yes otyo kati munnange ngendo nenzija ne mbabuuza dadi aliwo nabangamba dadi ayise mu corridor naye alabika ali miryango kati nenzija ku oyo main entrance ngendo omulengera ng'ali kweri gate eyeewala eri ng'ayimiridde n'abasajja basatu ng'omu ali ku boda asibyeko ekigugu abalala basatu bayimiridde engeri gye tutera okufuna abagenyi wano nendowooza tukedde kufuna ki bagenyi nenziruka olwo mu kisenge nyambale bulungi kati omwana mba nkyayambala omuwala omukulu Magi nampulira awogana mami they want to arrest me bagala kwata dadi nengamba who are they where are they nangamba mami towogana kati nange wentuukira wano ngenda okulaba abaveena bava eri emmanju balina emmundu ennene bwe batambula bazitusonzeemu batukuŋŋanya bajjayo ababadde omanyi abaana mubadde bakyali mu bisenge ffenna batukuŋŋanyiza batutadde wano ku gun point emmundu ennene zino ziriko kasepiki zinengambwe nga babaleetedde ezo yes kati of course mu kutya tubeera awo batubuuza where is your husband babuuza nze babuuza abaana where is your father tugamba ali bweru abadde bweru batugamba tufukamire ffenna emikono waggulu ne tugiteekayo n'ababadde wabweru abaana abamu ne babaleeta ne tufukamira awo nga bwe beetala bwe bambuka bwe bakkirira ekisenge kyange engeri gye nkugambye embeera gye nagifudde mu nfubutuka bwe nafubutuse ono nga bangamba they want to arrest daddy nsaakigadde nafubutuse bufubutusi bwe bayingira bwe bafuluma olwo balinga bameka 8 mu kubala wano abasoose okuyingira abayise eno n'abayise eno n'eri twabaze 8 kati simanyi abali abalala basigadde bweru naye nze be nabaze 8 otyo yes ne bayingira
ne bayingira nga waliwo babiri basose ne batubeerako the tight marketers nga tuli awo batusonzemu emmundu naye nga aliwo abeetala kati oluvannyuma oyo omu n'atandika bw'agenda ku katenzi bwazisika bwayingira mu kisenge bw'ayambuka emisinde bwadduka just no way is he ekituufu naffe okuggyako ono omwana eyamulabye daddi ng'akolaki nze nabadde ndowooza akyalimirawo era babakwata Mwami Nyanzi nandiruddewo okumanya singa we bamuvumbiikiridde wali batutte mutwale naye neebaza Katonda kuba wakisa chairman abasimatuka atya bano yanyumiriza oluvannyuma kati omwami oli eyabaleese yamukubidde essimu omwami agamba bamuwamba ku lwomukaaga ssaawa 8 leero mande bamuwamba lwamukaaga ssaawa 8 ne bamugamba twagala otwale wa mwami chairman Nyanzi ate omukubira essimu ng'oyogere naye yes amuleeta mumumanyi wa famire oba mukwano wa famire naye wa Nup famire otyo sene eyawano wa Nup famire tumumanyi bulungi musajja alijjole mukwano gwaffe for long time yes so nakubira chairman isimu ekiro yasooka namukubira ekiro ekyakeesa jjo chairman yebaka bukyali kwolwo yali alina bingi ebyakati nze ndaba essimu nyingi ezijja gamba sijja sobola kwata but there is this particular phone yabadde ya munnamawulire yo nga ndaba ate eri frequentinze nnyo eyo yo nengikwata ne mugamu ne Mwami Nyanzi akooye yebase nangamba mugambe nze gundi owa media house wait kati endala saafudde naye omwami ye oyo agamba nti yakubye bamufosinza okubira Mwami Nyanzi nene n'atakwata kuba yabadde base kati kijjo ku makya ne bamuddamu kuba bamuwambidde eddala obwedda bali naye bamuwambye ne bajja naye paka yes era ye kyeyamaani okuggulawo well yabadde expecting abakozi ababadde balina okujja but there is also this specific call from that gentleman so nayamu kakati bwe batuuka mu nju nawulidde bayingidde ekisenge ekisenge bakutte ku kye batutteko oba tewali kye batutte kakati okuyingira mu kisenge awo twabadde tuli awo nga tukyafukamidde omanyi bwe oluvannyuma lw'otufukamiza sebo batugalamiza nga bwe batubuuka naye nga wotukwegamba anyhow nga nti otunuulira abavubuka abakubuuka in your home nga bato basajja bavubuka kwabaddeko omu omukadde netegereza obulungi yabadde kale ne beards nga naye masiki ye agizinzeeko eri mu maleeti then nga balala beesabise masiki ng'olabako maaso gokka kyekyo so ne babateeka wansi ne batugalamiza nga batusonzemu emmundu bwe bati tobuuza kibuuzo okujjako kye bakubuuza where is your husband I know I don't know teri byakubuuza nti mumunoonyeza kiki ekibaddewo shut up where the the responses so mu kisenge wali kye bakutteko tewali kye batutte sente kati waliwo omuvubuka omu ewedda frequenting eno nga bwayingira bwafuluma that time nga tebanatugalamiza twasosa nti kufukamira nga tuwanisa emikono ng'ayingira nnyo ekisenge waliwo n'omulala ayambuka ennyo waggulu bwakabwa waliwo yabadde ajja mu katenizi eri nga bwazinoonya oba nga alowooza ali eyo nga skabwati kati omu yayingidde mu kisenge buno emirundi ng'ena nga bwayingira bwafuluma kati oluvannyuma ne batugamba tugalamire emitwe ku ttaka ne faces wansi tubeerawo mukoowola mukama saba munnange luvannyuma nnyo ne bajja baluddewo yaweze essaawa n'ekitundu ye nga naye omu oyo ayimiridde tatuvaako w'emmundu oyo one of abo ababadde n'emmundu ennene omu nga tatuvaako kati nga naye ng'eri ababadde eri nga mu longi nga mpulira bakuba essimu awoza banana amatooke nga agasabaani amatooke ati simanyi engeri gye twabadde wansi ng'owulira bitono olwamaze n'empulira nze ng'omuntu ajjako magazini ku mundu kati ne bawumpulira nga bagamba 18 obwedda we overheard some of these
kati nempulira ng'agamba 18 ng'olwo amaze okujja magazine ku mmundu kati ne bajja waliwo omwana eyambadde ku left naye ng'amayo baatugalamizza mu mbeera ya kufubutuka seetegereza mwana kyeyambadde ku left kati ne bajja ne bamukoonako kati mukoomunako naye nga boogera luswayiri na luzungu kati ne bamukoonako n'asituka kati nange nensitula omutwe ne baŋŋamba get back get down ya nenzirawo nenteeka omutwe wansi olwo nga bambadde engoye ki zaffe eza bulijjo bapoliisi leya naye nga balina n'ebijaketi ebya black yes omusango guno watutte obuvunaanyizibwa okuloopa nagenze kati olaba wano abatulinaanye warehouses zino eza tilparty ennaku zino it's like a month or plus baleetamu security ya UPDF ne police babeeramu nnyo kakati nabadde ŋŋenda nga ŋŋamba mutima guŋŋamba ŋŋende wano oba ŋŋende ku Kira Road kubanga waliwo no police gye bayita Kikaya naye eri under Kira Road yes neŋŋamba oba ŋŋende naye omutima ne guŋŋamba genda ku Kira Road kuba ye main yes kati mba ŋŋenda nsanga abo abasirikale ba UPDF omwo abakuuma omwo ne bagamba you guys abantu ne bajja ne batuinvadinga ne bagala okututta balina emmundu nnene wabaddewo omu afanda omu n'agamba we saw them twabalabye nga bayingira nga bakutte emmundu nga bambadde black ne mugamba ne mutabaako kyemukola nti naffe tubadde wano nga tubyogerako kati omu wa UPDF omu yabadde mu UPDF uniform n'abaako gwakubira nagamba that is so sad jangu kati bwe yakubidde tuba tugenda ate ne tumusanga naye ng'ajja ne bakubira osi wa Kikaya I got a chance to talk to him on phone nga nkwesa esimu yoyo naye oli yabadde amaze omunnarratingiramu briefly the story kati nange nambuuza namusaba enamba yange nagimuwa kati wano nze okuppa essimu okwogera naye nagamba genda ewa DPC Kira Road nange ngenda mukubira awo nno neefunamu confidence neŋŋamba kaŋŋende neŋŋenda kati ntuuka Kira Road nsanga a gentleman and a lady nga bapoliisi nembaga tewabadde busy nti counter yabadde busy no being given a Sunday nga bamu babadde just baze kulaba basibe baabwe kati nemugamba afande tufunye obuzibu ewaka era nzize njagala ku reportinga case mutuyambe naŋŋamba mpitiraamu what is the case nemunyonyola naŋŋamba madam sit there nga kati bwe yamaze nga munyonyoddemu ebyangungwe kwegamba bye nalowoozeza nti bijja kumukwata omubabiro nyambe mangu yes nangamba etula who is your husband ne mugamba Nyanzi kati nga mugambye nti they tried to arrest my husband in the morning but escaped now they took my son kati nga muyitiddemu ebyo baze bafaanana bate emmundu ze babadde bayina nangamba madam sit wait nandekawo n'agenda neyo kati n'akomawo ng'alina ofiisi omulala but this other officer yabadde alina inquisitive face nga ndaba kati ne bantuuzaawo nentuula 10 1 hour 30 minutes ne bagamba no someone is coming to handle kati in that 1.5 hours already osi w'Ekikaya nkubira angamba nti DPC omulabye taliyo tagenda kubaawo but you go to room 16 and talk to Mr. Okero agenda kuyamba Akero I think Akero nogenda naye jjukira that was now after 1.5 hours nga natuuse dda nga bano bamaze dda okola ki ng'olwo okola kyawo bakutuuziza your case is special someone who is going to handle it is special neŋŋamba okay ntutuula but somehow along the everything netandika becoming suspicious kati omwami kati abannamawulire aba BBS ne bankubira olwo omwami yankubidde oli watuli waka tubadde tuze kulaba otunyonyole ne baga ndi ku Kira Road tovaawo katujje in just a few minutes ne batuuka ne bayingira ne twogera kati oyo police officer gwe nasanzeewo bwe nayitidde mu story yange nabagamba ate kati mutandise wano byamawulire but even before that yabadde anemera kunyongangama why do you receive so many calls why do you keep explaining ne mugamba but these are my people they are concerned nino babuulira nagamba ogenda ku distorting ekintu kyonna
kale kati bano webaze era nabo n'ababuuza lwaki ateekateeka nsobire temuli mubya ne bagano tuzenga ba family members kati munnange ne tumaliriza ne bangamba ndi omukyala chairman janguko wano wabweru twogeremu tumabirize ffe tukusiibule ne tugenda nga olaba bwoyingirira Kira Road Police of course ne bafunako interview twande tukyali awo nga bakyaliwo ne wajja owa police nga yambadde police uniform ne munda nga yambadde UPDF t-shirt Angamba, you madam, they are calling you. Come, you come to this office. You're being called. Nemubuza by who? You come, you'll see the person calling you. Nemugamba, okay, wait a minute. Bali neba maliriza, neba go neba genda, nenzirayo. Kati when naseyo nga ndaba ba insistinga nnyo kunteekeri. Olaba obo genzo. Manyiwo ko kira. Nga nze ndowooza nina kubeera eno. Obadde wano mu lujja. Wano ku main entrance. Ku main reception oba wabwe. Ku main. Nanze ndo mutima gwange. Kasosu ka main. Ne banyingizeeyo ngamba lwaki banyingizeeyo. Otyo? Mutima gwange neŋŋaana no. The second time when I came in after giving my interview to those gentlemen, neŋŋaana nensigalayo eno waliwo ekitebe awo ne ntuula. Neŋŋamba ka mbeere n'ensawo yange. Mbeere set. Ku standby. Yes. Kati munnange emabegako bannamawulire we bajjidde waliwo omwami eyazze kati ono ofiisa gwe nasoose okwogera naye naŋŋamba nti ono yagenda okuhandolinga keesi yo wabula naye naŋŋamba your case is not ordinary cases tetugenda giteeka muno tugenda it is an investigative case tugenda we're going to put it in a different file. We are going to open a different file and someone special is going to handle it. Konze kale. Kati then that's when we went out with those gentlemen abafudde bannamawulire. Kati wano mukomawo ntuddemu awo eddakiika ndaba omwami oyo yangambye mbi it's an investigative case ava waggulu ajja nga mukambwe akyusiza face angamba I can even detain you. Why do you give us false information? Your husband has just tweeted. My husband tweeting, chairman on Twitter. Nangamba, you're deceiving. Your husband has just tweeted. He's not arrested. Nemugamba who said he's arrested. Nangamba, you came in and gave us a false information that your husband is arrested. Ate now you're changing. Nemugamba, excuse me. Ngoro nange ndaba. Nemugamba, have I spoken to you before? It's you who came and told me it's an investigative case. It's going to be handled by someone special. It has a special file. Yeah. Nemugamba waze wasanze nina gwenjogedde naye. Namunyonyodde nemugamba nti my husband they wanted to arrest my husband and he escaped. Does that mean he was arrested? No. They wanted to, and the people who came running after him had guns, big and pistols. Nemugamba, but they later on arrested. Kati nembagamba ndoza, you see how you can really be intimidating. Omuntu aveeka nga alina obuzibu alowooza azze muyamba ate ne mutuukano ne mumutiisatiisa. Now why do you want to arrest me over what? Nange nentabuka. Nembagamba, you arrest me over what? Eke wange ndese abaana bonna bali mu kutya omwami simanyi gyali omwana wange bamututte nzigenda opa omusanga ndi here threatening that you want to detain me over what? Ndowooza bwe yalabye nange nga mbitegeera ndowooza n'atandika okukakana n'agamba okay now we had to verify. Ne mubuuza verify from who? Nze mbadde ewaka owulira nziza okubuulira ebibaddewo. Kati ono n'amala n'agamba okay enter her case. Nemugamba, but you said it's an investigative one. It has a different file. You don't enter it in these ordinary ones. Now why are you saying again nti I enter? Nembaga, I'm not entering anything. Kati oli nangamba nemugamba kati gwe wemba byenkubuulidde in no minutes obikyusizza. How do I even trust you to write for me a statement? Nemugamba kanje wandiikire. Ngagamba okay you now even calm down. Nemugamba what do you call calming down? Put yourself in my shoes. Nvudde n'ekikanga bwe waka nzize ndowooza munyamba ate namwe mwagala kunditaininga. Nemugamba okay sigenda na big use. Nangamba okay if you don't want go nengambe ngenze. Nentambula nenvayo. But of course enkuba ng'etonnya ndi mufiya nti bayinza no naye nze kye nalabye ku poliisi awo. I sat there for 3 hours. Naye nenvayo nga sifunye na kiramu ne mmanya nti waliwo a section of people ababeera bamanyi ebigenda mu maaso.
ku poliisi awo naddala bano abantu abawamba abantu era kwegamba omusajja ono okujja mu kuntiisatiisa kirabika abadde balina engeri gye baagala okunfunzaamu kwegamba bingi bye nalowoozeza naye kye nalabye ku poliisi kyandaze nti ku poliisi awo tomala gagendawo Majoli waliwo ebitengeesebwa era ebitambuzibwa ebigamba nti mulimu political tricks abafamire eno timulina okumufumbafumba obuntu kintu ekyo kitangaze kati mbunga tufumba mulimu tricks okiwulira kubanga sikiwa nti waliyo maama oba omuzadde mu kutegeera kwe in his or her sanity asobola okugamba nti omwana wange yabuze n'amuteekako ekintu ekyo bamuwambye nga naye omwana waali ngoba kati kale ebirala bandigambye tulimba kubanga tetwasobodde nakwata bifaananyi kubanga we batugwiridde no one could remember phone ye ng'ogijjayo otya kweza emundu ze babadde bakusonzeemu goyinza n'okujjayo okuba ekifaananyi katosobola it's so unfortunate nti nesisi olaba engeri gye tukyamali emirimu gye kyagenda amaaso nti nesisi cameras tetuzirina mu nnyumba eziri installed maybe ze zanditulaze naye ebirala kale bandigambye tulimba abazze biki naye omwana tosobola agamba omwana wange yabuze ebintu bino nga bino tebinnabaawo waliwo obusayini obulaga nti omukulu bamunoonya oba waliwo abajja ne babakangamu wabaddewo ko obusayini obujja bweyoleka ku famire yammwe oba ewaka wano waliwo abantu ababadde nga bajja oluusi nga bastaginga there is a corner that side nga babeerawo ne bayimirira nga ne basirikale ne tulowooza mbu oba yeno enkola bibaddengawo awo nga bakwata abantu after a few time aba bodaboda bebakwata abo nga bakwatira kafyu naye ng'oluusi kati olaba awo waliwo ekkubo abantu bayitawo but of course you would see strange faces laba abantu abatategotalaba emirirako ku mayinja agali awo n'ayingizaako eno n'atambula n'omulaba ng'alinga abuddeyo ate n'amala n'adda so batutte abantu bameka era bakabatwalira abaana bameka kakati mpozi era ng'ogyeko ono hape already nina mutabani wange ali ekitalya n'abaana bonna abalala abaliyo bannange tubafaako tubalowooza naye omanyi waliwo wekiba ate wekiba specific kati nga bombuuzizza ninayo already mutabani wange wawaka wano oshe ali kitalya be bakwata ebyekalangala but before nominations z'aba MP zaalinga zankya prior if your nominations they came and ganged up us in Kamocha. You remember rebatwala ebintu byonna eri wansi ku secretariat neno waggulu ewange ne batwala byonna nga bagamba nti tulina ebyambalo by'amagye manya biki ne bakwata abaana bange basatu mage ne bamutwala ekigo for 2 weeks. Walakira is 15 years, he's now doing his S4 ne bamutwala Wanechira Road namalawo ennaku 2 15 years bamutadde n'abantu abakulu then Liz ye bamuteka ku pick up bonna babakwata wendi nga wendi ne babateka Liz ne bamuteka ku pick up nga bamutadde n'omuntu gwe bali basuspecting nti alina covid omwana era n'ababuuza officer waki munteeka n'ono gwe mususpecting nti alina covid omanyi bino bye basindika eyo munda kati engeri gye waliwo akavuvuŋŋaana akangi Liz managed to escape by God's grace neno okutuusa kati bamunoonya kubanga recently waliwo one of my boys bamuyita Joshua omusajja yajja ku gate eri nga naye alabika accent bw'ajogera alabika is from the north nga muletedde ekifaananyi ku ssimu nga kyoyo my daughter Liz nga amubuuza do you know this girl akana engeri gye baali bamanyi nti bamunoonya ne kamugamba we don't know her are you sure you don't kati ani Oshe is in Kitalya Magi bamutwala Liz bamututte ne batwala ne Walakira kati batutte Happy is just 15 years naye nga nsonga gyeko etwalisa abaana
ng'abakulu we muli. Nkugambye balijjo wabadde tobuuza. Teri kubuuza, bw'obuuza gamba shata bw'obadde otadde wansi bwe batubuuka. Gavumenti gye waba kati nga tumaliriza oba nawulidde CID ng'agamba nti ebintu byammwe birimu tricks mpitirivu. Kati munnange omanyi feeyo mu kyaki gye tubeera batugamba amafuta agakulukuta gava ku mutwe. In fact it's a scripture in the Bible. Kati mukama we nanga bw'aba ye nga yamanyira Katemba nakizudde ne bano ba juniors maybe tobanenya, maybe that's what now they are training them. Kubanga bw'oba osobola ng'ensi yonna nga ne osiwa wanakubidde ng'ate osiwa wano information eyagijje kuba UPDF bw'obayita n'obabuuza. Nze nkugambye waliwo omu ku bbe eyaŋŋambye nti they saw them in black. Ne mubuuza lwaki temwatuyambye. Okiwulira? Baamukubidde ne bamuwa information. Kati ate oyo bw'avaayo n'agamba nti tuli mu Katemba nga n'omwana waffe talabika. Butuufu simanyi kyamugamba. Gavumenti gye wabubaka obusembayo njogereko. Twagala mwana waffe, njagala mwana wange. Kuba kati nze taata nga oyampiseeko kuba nakedde essaawa 12 ku makya. Yampiseeko awo nga dduuka nga abasajja baagala kunkwata jangu nzigulirewo kageeti ak'emabega. Ne mugamba toyitawo kageeti kakola ki? Kalaalira tekajja vaayo mangu, kajja kuziwalira okuyitawo amangu. Kati waliwo eri akasenke kale ke twali twazima ngako kampye nga si kawanvu nnyo. Ne yeekwata okwo. Ne kale ng'alimu kale engeri y'ensisi. Atya. Kyenakoze kwe kumusindikayo naye yaguddeyo bubi. N'alumizibwa n'asituka n'adduka n'abula. Kati nze olwabadde okudda eno kuba twaze ne ape maaso wano apa ono gwe baatutte. Mu kujja mu maaso nenda wali omusajja wa booda aleka dadi gwagamba gwe bazeemu ne bawamba biki. Kati omusajja ne mubuuza musajja oyagala ki kuba nadde nnyimidde wano kabaza nga ali distance ali wali. Nagamba musimanyanga mmere biki n'atuula ku pisi n'afuluma. Kati twabadde ne mujjukira zino embwa kale ziri somehow sensitive nnyo. Negenda ali geti netandika osindika geti netakola wansi nga yagala yitawo. Kati nembuuza ani ali awo nga tewali anziramu. Okulabadde okyuka omusajja n'atusongamu emmundu n'agikookinga. N'atugamba mukono waggulu mufukamire wansi. N'atusongamu emmundu ng'atubuuza taata waffe waali. Natumugamba ne tumanyi bw'ali. Twakomye mulaba ng'ali awo mu maaso. N'amaana n'atugamba muyingire. Kati okutuuka eno munda nga wali ate abasajja abalala abadde basazeeko nga bakuttemu nga basunze mama wange emmundu, baganda bange abalala basunzeemu emmundu. Babagamba simanyi biki bababuuza taata gy'ali naye tetumanyi bw'ali. Kati olwabadde awo ne batugamba mufukamire. Olwabadde okufukamira sisita wange Magi omukulu yabadde azino mu kisenge nga alina muganda waffe omuto bamuyita Modeka yadde yeebase. N'agenda akola ekyamuzuukuse. Omusajja gye yavudde n'abasangayo oba yamukubye simanyi ne kuba yavuddeyo akaaba ng'awenyera. Ne batufukamiza ffenna ne batandika okwetaayo ennyumba yonna nga babuuza musima weezi biki. Kati waliwo omusajja nga mami waakugambye omusajja eyagenze ng'ayingira mu kisenge nga waakomawo. Ku mmeeza eyo munda kwabaddeko ssente zaabuze. Ate n'ebyo kati wano mukwano mu kutandika bye bintu bye tutabadde entiisa nga nnyingi bye bimu ku bintu by'otaasobola ki kugamba obwongo nga bukoze ki nga busaasaanya olowooza omwana alazeewa. Mugenda bitegeera nga bagenze in fact twakitegedde evening. By the way, sente nga tezirabika nga mwami azinoonya asasule ku bakozi. Kikyosaba oba gavumenti oba yonna gwe kikwatako kikyobasaba? Nze siina gwe ngenda saba, siina gwe ngenda kwegayirira. Nze njagala muganda wange kuba bamujja wano nga talina musango gwonna. Si nti yagenze nabba talina musango gwe yazizza. N'ekirala ffe nga ffe abaana tulumirirwa ku baana abalala babeera bawambye. Muganda wange ali kitalya, tetumanyi bimufaako, tetumanyi bimukwatako. Kuba ebiseera ebisinga tukomawulira babakomeza babatemyeko engalo babakubye empisa ez'obutwa ebintu ng'ebyo. Naffe nga ffe abaana bitutiisa. Nze njagala muganda wange simanyi oba bamututte basajja bazze batambulira mu drone bawamba abantu
babatuusaako ebikolobero ebitali bikyamu naye nga nze kyeŋŋamba because mwete muli mu byabufuzi mu abaana kansubire mwete mubiri tuli mu byabufuzi. Tubeebazanga mu abamedia abavaayo nkimanyi namwe embeera gye mukoleramu si byangu nene muvaayo kati nga wano kyabaddewo jjo omuntu yandibadde agamba awe badda obamanyi badda bali ne batufuggaza ffenna ne kamera zaffe ne zikola ki naye mwebale n'abantu bonna ne ssente ezabadde mu nnyumba bwe bayingidde mu kisenge tezasigaddeyo $1,000,000 n'emitwalo 66 n'okutuuka ssaawa ya leero ssente twazinoonyeza tuziraba batinkudde ebintu byonna mu kisenge byonna ne bayiwa eri kati kibi nnyo okuba nti nno ate SFC gye tulowooza nti nno yetwala obuvunaanyizibwa bw'eggwanga mu bya security okuba nti bwegwa ku muntu ate mugajambula n'ebibye nekola ki n'ebitwala ebyamulwanya bizzeemu ne biyita ne we yagendera mu nsiko. Embeera gye tuli mu ggwanga abantu babuzibwawo, abantu battibwa, abantu bawambibwa, abantu famire zaabwe zibanoonya nga tebamanyi ne we bali. Olwaleero tuli mu kunoonya Happy tetumanyi waali. Ensi endala security ne police banoonya bannalukalala babuzaawo bantu. Wano mu Uganda abantu bagenda kwekolamu omulimu banoonya abo ababuzaawo bannayuganda. Twagala kutegeeza President Museveni nti eno Uganda si ye nga muntu na famire ye wabula y'abannayuganda bonna. So it yesterday morning nakirabyeko nalabye ebintu ebigenda mu maaso mu nsi engeri gye bakwatamu abantu lijjo tubiraba ku TV nti bawambya abantu nga tetumanyi weekiri n'egyo twakirabyeko ne batwaliramu muganda waffe omuto omwana omuto nga ati you're staining our hearts. Bino twabiwuliranga mu biseera ebyemabega abantu we baali mu ntalo. I think it's the same issue here. Lwakuba abantu abamu tebakiyitamu tebamanyi kye tuyitamu naye bba bakiyitamu. Lwaki osigala ng'okola ebintu ebikuswaza mu Museveni ensi byegenda okusigala ng'ekumanja okwogera ne bw'otoyogera ffenna tetuli safe kuba tuli bana byabufuzi tuyibaddemu ebbanga lyonna batumanyi we tusula batumanyi gye tutambulira katubabuulireko twogere ensi tulabe nga twogedde bagenda otukwata otutta ng'abantu bategedde nti nogundi abadde ayogera ng'ayogera lwa nsonga ya ggwanga. Museveni ebikolebwa mu ggwanga muno biswaza eggwanga lyaffe. Ekyabadde Tanzania mwakirabye omugenzi Magufuli bwe yafudde mukadde waffe Mukama Katonda amusaasire Vice President yatekinze over peacefully nga tewali wadde sasa erivuze kiki ekiyinza okuba mu Uganda. Twagala eggwanga lino lidde ku layini gye lirina okubeerako. Twagala eggwanga lino abantu tusigale nga twogera ng'odde wakawo ng'oli mirembe. Twagala eggwanga lino buli muntu abeere ng'ali safe naye ffenna tuli mu kutya ndaba kati wano tuli mu press conference naye abamuwulire bonna bali mu kumagamaga bati babalowooza ne time wabawo ekituuka kate nga kituufu. Lwaki tubeera ku bunkenke mu nsi yaffe? Lwaki tubeera mu mbeera eno ey'okudde waka nga ne bw'oli akati nga kamenyeke ngwe kamenya olowooza nti wayinza okuba wakuteeza okukutwala? Tetuli sekiwa muganda waffe mubiri wabuziddwawo n'abaana banna bannayuganda yonna Luweero Masaka Gulu and everywhere. Alesi zigenda mu maaso tusaba ekikolebwa kikome si kya muntu. Tewali muntu ali safe n'abantu abakalondebwa n'okwata omuntu yalondeddwa abantu n'omukola by'oyagala. Ensonyi ziweddewo mu ggwanga lino. Omukama Katonda omulungi abankuumire nsigadde nze kansala Budukaali mu Lukoda.